Oli ku There Is Still Hope, chano y'essuubi. Tugwaddeyo tukwagalanya kitundu kyaffe kya kusatu eky'olunaku olwaleero. Kayimba okawulidde gwe byonna gw'olina byonna bye neetaaga. Kituufu. Yesu ye byonna mu byonna. Osobola okugezaako buli wamu naye Mukama Katonda wa byonna mu byonna wamegereza ng'ozzeeyo gy'ali. kituufu nnyo. Osala pressure n'okakkana. Kale ebirooto ebiraga eddogo erinyooka mu bulamu. Otugambe eriko ne power bank. Eddogo eririko ne power bank. Ne transformer ku side dish awo. Terisobola kuzikira. Terigwako. Si lino lya masannyalaze gali lodi Uganda. Egano gagira ne gagenda. Gavako buli ssaawa oyinza okufunamu akalembereza. Lino lina power bank, lina solar, lina generator, ne transformer, inverter, lina ne transformer. Fazaki. Kasita obiraba bino nga bidingana mu bulamu bwo. Muganda wange saba. Nnyo n'amaanyi. Kale kaakati Yobo 33 Yobo oyo 14 17 essebo kyawandiikibwa kye tuyimiriddemu olunaku olwaleero. Bakikusomere Yobo nkulage eddogo eriko power bank erinyooka obunyoosi yagala na kutambula. Agamba bw'ati kubanga Katonda ayogera omulundi gumu weewaawo emirundi ebiri abantu newankubadde nga tebassaayo mwoyo. Olw'ekumi mu kirooto mu kwolesebwa okw'omukiro otulo tungi bwe tukwata abantu nga babongoota ku kitanda. Kale akantu kagirewo oti awo kaba tekasika. Kaakati bino byebirooto byolina okwegenza mu bulamu bwo bwe kiri. Kasaba nga biddingana manya eddogo liriko papa lyakyamaddewo nga tomanyi. Ekisooka pulira okuloota embwa nga zikuluma buli ssaawa. Embwa nga zituluma buli kaseera. Every time gwebuloota embwa zikugoba zaakuluma zikukuta ekigere wuuyo muli mataayi ganange. Embwa wadde ziri friendly physically is one of a man's best friend. Bwe kiri the dog. Naye mu nsa y'omwoyo embwa tezirina mukwano. Lulaga lwennyini ziri marine spirits. Byo gyennyini egy'amazzi zemuyita water. Liva ddogo eryekwese ekifaananyi eky'embwa ky'amadongo. Olwolota ebirooto ebiddingana nga byambwa nga zikuluma. Galange eryo eddoogo ozimirira. Ekyokubiri pulira abafu. Era kituufu bafu ddala. Era nga owulira mbu bafu. Olwolota abo bazekutta busibwa. Abo tebalina mukwano. Abafu buli wogwawo be bajja. Aye kagwe omufu n'omulota nga ali kunyumiza ate n'omukwano ogw'amaanyi. Mwana wange goba bugobi sirina kuweesa empereza. Omufu kazinza kasampumula wondabira nkube na bukubi wekwata natanka namba okugire fire waliwo agambye oyita fire anyambyeko fire. So abafu kasita batandika okuba nga beeyolesa mu bulamu bwo buli ssaawa bwaloota. Kituufu gana waliwo kitatambula bulungi. Kuba kwesootinga awo. Ekyoto ekyokusatu pulira nga bakukuba obanga olwana. Buli kaseera bakuba ggwe bukasa olota bakukuba bukasa olota olwana mu nsi ey'omwoyo. Kitegeeza waliwo byolwanagana naye nga byakusinga amaanyi. Waliwo yakusimba jjeeke yakuteekamu oluseke akuyiikiriza abakati birabikira wano mu nsi ya mubiri. Wali osobola okukuba kati kyekikukuba kyekinkuba. Wali osobola okukuba omutwalo n'okuteeka mu nsawo yo gwakukuba gwavaamu olaba omutwalo okutula mu nsawo tegukyaliwo. Galange lutalo lwennyini bakutuma akalolo ka 226 okawangu ate nga nakuba newoguteekamu weegutte mu ssaawa emu abawo ekizibu ekizibu mangu mbiro akalolo kayita mmere ndogo yagala obeera abalera ade ekikumi sebo
Nedogo ya power bank ali. Ekyote ekyokusatu ekyokuna okulota ng'osibiddwa obanga bakulookingidde mu nnyumba omuntu alola nga bamusibidde mu nnyumba obanga bamusibye emiguwa bamusibe mwennyini olw'emikono nga misibe bamalota nga agajjegere obanemuzikulira okuba olutiba tewali aggulawo baleera nsibidde muno bampambye teri seyo mwe baba bakuziyika dda olimusibe wajjo musibe wawu waliwo ali mukyalo ali bize akoonamu buli saawa omukaaga abanga ayonga ku mukago gw'ekiro n'ayonga gwe wabyerabira ebyokusaba akolaki wabyeviirako mwana bakudda akati buli woolota nga osibiddwa emiguwa obanga bakugalidde mu kifo kyonna bwekiri tolina gafuluma nozukuka nga totolose nozuka nga teweesumuludde ebinno otekomera kikwatiramu awo ate katekomera oba osuseeko eno levo oba oli ku masterwali ku diploma busatifiketi obwo naye asalagala otekomera eri eba master bakutikkira babatikka libako n'obuzzukulu binyooka ekyokusatu sexual encounters ebyokwegadanga buli saawa obugirlfriend bwe walekedda ogamba banakyaka kandowoozaako nnyo olabakobyokemoola kapita kamukamukamu aganene agatono abakukwata ku mpaka nawe bokwata nokwata sexual encounters okulootaloota ebyokwegadanga ebyobukabakaba dogo lyennyini gumaye ekintu ekikyasinza okukusiba omuntu sexual encounters zo zisibira ddala nnyo zanyina n'okuso bulwanga obilootaloota ebyo bya sexual encounters muganda wange yesootinge nembeera eba yeetaaga mukama kuyimira kugikubira goodbye ku mpaka byagoogo kale ekyomukaaga baliyoozi amaziiko oba okuziika buli saawa olwota ogenze kuziika buli saawa olwota ogenze kulumbe panange muli ku motoka mugenda kuziika nga yagala kugwa muli kulumbe mulwanira mukyere muli kulumba ogwa mukatogo oli kusima ntaana ate nga gwasitudde abafu gwoteekayo kanange ekyoto kyonna ekikwatagana n'ebbaaliyo oba nokola ki okuziika emikolo egy'okuziikaziika egyo nga buli saawa gwe bikujjira muganda wange tuula wansi muganda wange muzungu aga my brother eryo libeera na generator kuba kati bajust bateka butesi tufutta ate stand by kano kavaako etandikirawo tekuwa budde ekibiruto si biki si birungi ebiroto ebirala messe embeba omugiswa aziyita mbeba side ziti zabiyawa nga ngulitale namajole ne bakuyisa gonja ku nnyindo baziteeka ku luti obaziteera ku luti taata eno yo yabadde y'amasavu kakati bwolootaloote emmese dogo liba ddogo lyennyini babusire ninga obusiba obuyise muki mukulogebwa olota bumese bukusekerera olota aganene olota emmese za buli kala emyufu n'emyufu nayo giroli enjeru ate ebyo bitaamu ebyobulundi okulootalota emmese muganda wange si kirungi kirooto ekirala okuloota nga bakusalako enviiri nga bakuzumanyulako ezyo nazyo dogo ebyo era bazitwala kukuloga era wekiri kyo kituufu kukusiraanya guno omutwe baguwunza nga tegukyalimu kalowooza adde n'akamu so aba bazukuka nga agenda okukwatawo n'amazima nsale
nga bazisaze okukwata kuno gaba aloota naye agenda okudda engulu ngala wadono obwakunkumusi nga buli awo nga bazimanyuddeko aye n'atafaayo n'abeereka bulesaawo ate anti baatuteeka obutono enviiri zakyazibiriza kasitakweze olwoolootaloota nga bakusala enviiri teri kye bazikozesa wabula bazitwala mu ddogo kituufu nnyo kusiraanya omutwe ogwo bagunza ne bagugjamu buli akaalibaddemu ak'amagezi akakuyamba ne batwala abo ne gubeera nga guli awo buzitowereza naye nga temulimu kantu kasobola kuwadde n'akawunka omuganda kyayita empeke kisasalala ngomanyi mwanyi kisasalala gyolumawo tingenyantuka mazzi temulimu kantu konna mugamba katonda bwange okitegedde nkitegedde ekirooto ekirala okuloota ng'ovaamu omusaayi when you are bleeding ebirooto by'omusaayi ebyo si birungi abaleevi agamba obulamu bw'omuntu buli mu kintu kyonna ekiramu obulamu buba mu musaayi so buli wooloota ng'ovaavaamu omusaayi obulamu buba butono nnyo kituufu buba butono nnyo bw'oyinza olowooza just mere black binozoga nga tolabako ati omusaayi baba bakuliko spirituale abakuliko awo bakunuunamu banife twakolanga waliyo kyetuta spiritual tubes tujja kudda n'ebintu ebyo tonyumyenyumyemu waliyo kyetuta spiritual tubes ne physical tubes twazikozesanga tutya tujjayo ate tuba tetugeze tumutopeka endala abagira bakwatamu bakusimbamu oluseko olw'omwoyo bakunuunamu omusaayi wano ng'ogulina naye omusaayi ogwo mwasoma nnyo sayansi nkutwale mu spiritual matters omusaayi ogwo mubamu obulamu mubamu obulamu naye kiva nti omuntu osobola okubulidinga omusaayi negubeeraawo naye obulamu babufuumuseemu buba useless bwekiri omuntu nga yakafa aba akyalimu omusaayi gubeeramu oluusi guba gukyayokya n'okwokya naye buli obulamu babuvuddemu bwekiri kati zi spiritual tubes bazikuteekamu ne banuunamu obulamu n'osigaze this biological blood guno omusaayi gw'osala naye nga obulamu bwennyini obukola obulitudde mu musaayi nga bwe banyweddemu banywamu bulamu ekyo nja kujja nkikunyonnyola bulungi nnyo olwotalota ng'ovuddemu omusaayi obuliidinga si kirungi oluusi giba n'amyoyo gyakufa kufa accidents n'ebintu ebirala bifaanaganako ebityo kituufu so omuntu yenna buli wa buliidinga aba ne chances ezifa ayinza okuloota ngo buliidinga naye nga bizinesi egenda obuliidinga nazo zitiiriika ati golaba wano gwe abuliidinga kuba gwe nnyiniyo kituufu naye nga bizinesi egenda obuliidinga weggwamu omusaayi ng'oggalawo sangako akapande aye fosero gayatunda ki nga n'amasemeseza agaluma mulala gyatwale gwewaweddemu gudufaayo kagogo kakati ekirooto ekirala okuloota enjuki nga zikuluma enjuki nawe enjuki these are spiritual forces ziki era buloloota enjuki ziba spiritual forces maanyi ag'ekizikiza ag'omwoyo so bweziba nga zikuluma baba bali ku injectinga eba injection munsi ey'omwoyo babaako olusi bye bakunuunamu n'okuyingizaamu oba okuyingizaamu obutwa so tolootanga njuki nga zikulonogana oba gye ngenda okulima ngenda sangayo omuzinga ezo enjuki zikiikirira amaanyi ag'ekizikiza so toziro yaba olotanga enjuki zijjawo zikugobera ate webeeremu ezo jotoza monitoring eba monitoring aye waliwo ne muliwo ng'enjuki ekugoberera mugiraba buli kaseera batusirwaza nnyo mu butombo anti balina akagero kafe omugenyi atazunza njuki
tazonza nenjanga togenda bambi batugamba wejja togikuba bwajja kufa ajayinza ofuna accident ku kkubo kubanga okubye enjuki bayinza okwefuula n'atajja era zijjukira omuyahede baddayi kyangu nkwaniriza genda kugwa kumbe gazibuga obanga mutufu olimanya amazima akayuti nekageza keerera gagundi oti weta lemerawo nkuku nze nkanyigano kanyigasisa lemerawo nkawaayo chance naye mugambe oli agaali tasoboka lemera nkitegeera kirooto ky'enjuki si kirungi nakyo nga zikuluma wokubanga tezikuluma nga zikuluma obanga zaagala kuluma kukolako obulabe ate okuloota nga bakugoba emisinde mu kifo ky'okuyimirira you resist ofubutuka bufuti wakasa navugamu mukiro ate omanyi sitaani alumba mpola mpola olusoose wadduse n'omuleka olwokubiri abanga yagala okukwata ogwokusatu ng'akukutte ogwokuna ali kukuba ogwokutaano akutuga yagala kutta ogwomukaga atozuukuka kale yagenze nebaka twalidde bulungi Katonda wange ye yasaavinze naye tukanyiza gabo oluganda ng'ate oluganda nye ng'ate tatweganye gamundeke nze wano wammala ndi mu nsi yange nga yeewulidde oluganda yeewulidde mukanya buganda oluganda kiki nti balekedde ebizibu byammwe yezeesoboka nezejjudde emitawaana okusajja buli kiro kugasera gungwa kampumule ndowooza gunaafuna ku mazzi so ebyo ebirooto ebiraga tugambye ebirooto ebiraga eddogo eriri mu bulamu bwo wekiri erina ne power banka ne power station number birya ne power station wekiri ekisooka embwa nga zikuluma tukirabidde ddala ekyokubiri okuloota abafu wekiri ekyokusatu okuloota nga bakukuba oba ng'olwana ekyokuna okuloota nga bakusibye oba bakugaliza mu kifo wekiri ekyokutaano okuloota section encounters ebyobukabaka ebyokwegadanga ekyomukaaga okuloota maziika okuloota buli kaseera kufiirwa kuziika buli ssaawa ekirala okuloota emmese nazikusekerera n'okusekerera ekyomunaana okuloota nga bakusalako enviiri babaza kuyingiza mu ndagaano njala byonna twala tugende ekirala okuloota ng'ovaamu omusaayi oba okuloota omusaayi buli ssaawa ekiri ekirala okuloota enjuki nga zikuluma oba nga zaagala kukola ki kuluma n'ekisembayo okuloota nga bakola ki nga bangoba bakugoba ebadde samali abanafa bali ku TikTok abayagala okufuna okunnyonnyolwa ajja ku YouTube wakyaliwo esuubira esitiro ki kati ebirooto ebyo byonna woobiraba nga tonnalokoka aye kikyo olina okukola kuba Yesu bulamu bwo obeera omulokozi era mukama waabo gwe n'omuleka n'akulwanira olutalo n'alulwana kuba gwe togenda sobola kululwana ebyo ebirooto abaakulaze akulabula kyekigenda mu maaso olaba apulaninga ki kati wamala okukulabula gw'olina okuba ng'osalawo omukkiriza amuyambe takaka osobola okubona bala n'akutunuulira ntakufaako gumenye mpaka ng'omuyise nti naye Yesu nga Mukama sikyayinza bw'oba osobola okwerwanira ng'akuleka talina buzibu abakukuba abakola buli kimu paka ogamba kakati ayiwaati ayisalenda gamba Yesu olwaleero ayisalenda obulamu bwange beera omulokozi era Mukama wawe saasire naaze kuze tali butuukirivu bwonna
mbadde ntambulira omponye agalooto gembadde ndoota agalaga eddogo eri mu bulamu bwange amaanyi go gakutule buli njegere zonna zibadde zinsibiddwa ez'eddogo bulamu bwange bizinensi maka gange buweereza buli kimu kyonna kiri wansi wange Kristo Yesu mwana Katonda omulamu. Amina. Katwetololemu katono wetunadda kijja kubeera kitundu kyakumeka kyakuna lwali tugenda batwala supidi nnyo era gwatamanyi supidi oyinza okukomekereza nga tukulese iwe kiri dakiika emu tukomewo. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.